Ababonzi ba ddigi abasoba mu 2 be bagenda okwetaba mu mpaka za pikipiki eza laawundi esooka eza Eastern Central African Motocross Challenge ez'okuyindira eggaluga ku lunaku lw'abakozi oba Labour Day. Abavuzi bagenda kuva e Kenya, Tanzania, Rwanda ne Uganda abategesi. Kapiteni wa ttiimu y'eggwanga y'ababonzi ba ddigi Maxivan P agamba embeera y'obudde terina kyegenda kukosa ku ngeri gy'abadde bagenda okuvugamu. I think it will not change much because most of the team, they know the track. We've ridden for the last 2 weeks in water, so it won't change so much. Only that the young kids, I know some of our young kids like Gift, who is still very small, Ali Omar, who is still very small for the bike. They might have some difficulties touching down, and that's when it becomes a bit difficult for these people. Other than that, I don't think it will have any impact on our riders. Ate ye Ronald Sebuguzi ne mutabani we Gift Sebuguzi basuubiza okwalisa omutindo ogw'awaggulu mu mpaka zino. Banange ndi muzadde wa bapikipiki namu omwana batulina okubayamba batusabye ffe abamotoka bavugirako. Amyuka pulezidenti w'ekibiina ekigatta abavuzi ba pikipiki mu ggwanga Stephen Lyazi annyonnyodde enteekateeka y'empaka zino. Abavuzi bano bayitiddwa buyitibwa kujja kutuyamba kugulawo traka yaffe n'olwekyo emmotoka eziriyo eri abawagizi baffe teri national championship era bajja kuba tebasikowalinga ne guiding abawagizi baffe tubagamba nti national championship eri Masaka weekend eddako nga 7 ne 8 May. Empaka zino zaakubeeramu n'emmotoka z'empaka nga batongoza ekifo avugirwa emmotoka z'empaka mu kibangirizi kino. Mu kyo bano bayisa abavuzi 10 abaleebya bannaabwe wano mu ggwanga. Kinajjukirwa nti empaka z'omwaka oguwedde zawangulwa Kenya olwo Uganda n'emalya mu kifo kya 2 oluvannyuma lw'okulemererwa okufuna obubonero mu lawundi yasooka nga kiva kulemererwa okusasula ensimbi ez'ensalira mu mpaka zino. Olivia Nakate, WBS TV, Amasunsule.